SRK Media kwoli ne Beyond the Newsroom sako ne Devcom. Is it Devcom Media? Promoter. Devcom promoter. Beyond the Beyond the Newsroom. Jijinga wekanze. Kale tukwanirizaako gwe wenna atwekumiddeko era kubanga otulaba, subscribe, sharinga, commentinga awo ate oseko n'akadde osobola okubeera nga buli mboozi gye tuba tuteekayo osobola okubeera nga ogifuna bulungi nnyo ddala. Salong Ranks Kalyango ate Deno ali ku kamera. Nako olwaleero ndine muganda wange amuzirango munnange. Muganda wange mbingi kubanga David ono tutobye nnyo okutuuka we tutuuse naye oba olumwa neerabira nansamba nongane David ekingobya kiki nga sina kye nali kye nga sina kabi ke nali nkuliddeko awo bompayidde kugoba mba nkuwayidde. David ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Ndi bulungi abantu. Sofa we tujjidde wano waliwo omukwano gwange musuubuzi sijja kukwatula amannya ge ali mu kikube yansindikidde ebintu bino. Waliwo wa revenue adabajjako sente za kampu bagita Camouflage nga bano bali nammanve bweyogerere abadde nga abajjako omusolo naye nga tabawa bintu byabwe. Abasuubuzi beegugunze babadde baleetanga ebintu byabwe ne babituusa ku ofiisi ne babikwata kati then bw'obajja okusasula omusolo ne buli n'abajjako ssente ate ebintu ne batabibawa so kati abasuubuzi beegugunze ne bateekawo embeera nga baagala bintu byabwe. Embeera bwetu weeri mu saidi y'ebweyogerere abasuubuzi beekumyemu ogutaaka naye nga abantu abakwasaganya ebimusolo kyemukola ekyo ku basuubuzi si kituufu. Muntu oba omuggyeko ssente ze ebintu byabe bimuwe obiddize. Nze nina ebintu byentuukeyo nendaba ng'ebintu bijjudde mu maofiisi omwo bivunze n'okuvunda ng'ebimu bitalaze n'okutalaga naye ng'abantu bagamba nasasula omusolo gwange wano naye ebyaddala ntambudde ebintu tebakyabimpa. Mubiremera ebintu by'abantu ayi ne mutabitunda kugamba wanga mubaggyeko ssente ebintu temubitunze so ne mubeera so kampuni eyo ya Camouflage simanyi Camouflage zaakako nammanve mwetereeze kubanga bano abasuubuzi bakasitoma bammwe kituufu era endevudde mugenda kukwatagana singa bavaawo nammwe muba temugenda kubeerawo. So omuntu muggyeko ssente zolaba nti zeezo oli mumativu nazo atwale maaliyo. So tuli wano ku H&M mu restaurant e Makindye we tuwangaalira wajaluna mbiru twateesa ne muganda wange tugenda kubanga tukolanga restaurant tukolayo omwaka guli ogwaggwa kati kyajjamu abadde bweru twala omukisa okubategeeza nti byetwateesaako byonna bibadde bigenda bulungi mu maaso era nereero akomyewo nja kuddamu okumulaba omwaka ogujja naye nga nja kutumirako baganda bange abakayiira Diesel Garage nga bali ku Salama Road awo ne Kayiira aluddewo awantu awo Kayiira ali awo akola emmotoka aluddewo akola ebintu bingi nnyo so mugende Kayiira mumwettanire asomesa abaana abayigiriza omulimu ogw'omutwe okanika ne bwe muleetanga yakamala P5 ne waba teyasoma kuba Kayiira mwenyini abiyigiriza teyasoma ate Kayiira teyasoma tufaanagana naye mumwasomaasomako naye kyewinsa okuba nti mwabaasoma tubasumbuwa ne mujja ffe tukozesa mitwe gyaffe. Kayiira si musajja muyivu naye Kayiira agezeza okulanga akulyetingawo bannansi emirimu akuba gavumenti emuyambi. Gavumenti yano yabamafya teyagala bantu bakola bintu naye Kayiira asobola okukozesa abakozi ne babeera 3 sa gavumenti eba emuyambyeko. So Kayiira nabanga atambuza obulamu ali n'abantu ne bafuna ekyokulya n'abantu baabwe ebiri kale yoyo Devcom muganda wange amuzirango byonna olunaku olwaleero emboozi zibadde nnyingi wadde twesuubiza bingi nga bw'ayogedde ne mu wiiki eno gye tuwadde tutandika bibadde mu bingi. Bebe Cool yali ku mwoleso gwa Bride and Groom n'avaayo n'akuba emimiro nti bamubuuza kiki ddala ekibatta ne Bobi Wine. Bebe Cool mu kwanukula yavaayo n'atutegeeza nti gwe mulundi ogusoose okuvaayo n'atuwulira ensonga eno ekyabaawula mukazi we Zuwena bw'anoba. Bebe Cool yakubira Babi essimu
wobimanyi si bwe kyali nabigabira wabira tetugenda gendayo nnyo tugenda kwogerako kone ku mbozi ya Shira Price ako ne chicken obuvuyo bwabaddewo bungi nnyo tebunnaba kugwawo bukyatambula nakati bukyatambula nempulirako komiza Eddie nga agamba omwana chicken siwa nambemu kati simanyi oba chicken ani mbeza Eddie yaliwo wakati waabwe mama wa chicken nga amuzaala ne nambemu nga begatta okumanya nti ono mwana wa gundi omwana si wa gundi byonna neyo naye nga tetunagenda ku mbozi ya embozi ya meza ya Eddie twagala go waliko ku show ya chicken ne Shira Price naye nga wabitegeera ebyagendayo obuzibu buno buvaawa byanfuna byebisumbuwa mwana mulenzi chicken n'amaanyi ayina mangi nnyo ng'omuvubuka omanyi omuntu wabeerako so abatawabula chicken kati ebbanga yaliko essaawa ya leero ate kati muvubuka muto naye lwakuba nti kyali mu kukola ekyokuba nga aweereza taata w'ebigambo ekyo si kituufu oba yamuzaala oba si yamuzaala ono kiri nti taata we katono nnyo before chicken njijukirako ko nga yakajja mawulire mu yavaayo n'agamba kitaawo mutuufu yali waziti yali ani gwe njukira baama bwe yesiba waliwo omuntu gwe yali balimwezo nti kitaawe era nambemu yakola kyamanyi balimwezo nga akutta omwana oyo okulaba nga balimwezo amuta kuba yali amwesibiddeko ddala naye nga teri kitaawe yali taatawe chicken yakola show kunaku lwa Friday ku kirabu bagiyita H2O kumba serabidde so era gikola bulungi nnyo ng'agikoze ne munne Shira Price era abamu kubagenda kuba nange benkola nabo ab'emboozi mukati okuli mwami Dankani mwami Mawa ne Mr. Nambemu taata wa chicken nga bawerekeddeko mukulu munnaabwe kuba naffe Sakozi nga twala yali aguze table ey'okusapootinga omwana waffe kuba chicken yaba mwana waffe ekyo kituufu tuzaala muzaale so obatuuka ekiseera moment y'okubanga abantu boogera chicken yayita taata we ne maama we taata n'ayogera ebigambo oba oliawo abasinga bye bamufuna obubi awo ku bigambo wetwagala ennyo ng'agamba nti teweetondanga ku kintu teweetondanga ku mazima chicken ne kimuyisa bubi oba oliawo ndowooza n'abawagizi be n'atuuka mu mbeera esikako taata w'akazindaalo so ng'ekyo kino kikola kyali kibi nnyo okuva olwo ebintu bize byapeninga tulabe maama ze nayogerako ne chicken olunaku lwali lwa Mande wano wennyini we tutudde nga ngamba agenda kukola interview ayagala taata wave mu bintu ebiremu gakyogenda okukola si kituufu mugenda kuba mweswaza kuba oyo taatawo naye wetwogerera chicken ayinza okuba nga yagenda akola miliyoni 10 buli mwezi naye wetukoledde interview wagira abatula abasibo ne bannyabo twala omukisa okubategeeza nti chicken ayinza okuba yakafiirwa essente eziwera emiliyoni 5 kitya kuba nze nyina musajja wange babayita basali property bali Kayabwe baade baagala kumuwa poloti naye we balabye nga ate ayisa mutaata we nga ayogera ebigambo eri taata we poloti musajja asembyeyo okwogera naye kansubire nti obulamu bulungi amannya Sali Deusi owa Sali Property Consultant nga tusangibwa Kayabwe ku Masaka Road okuliraana Centenary Bank. Ku show gye nalabye yadde etambula eya chicken ey'okuzimbira omuntu ennyumba olw'omukyala fenga Basali Property Consultant tubadde tweyabye babadde kukomu okuwaayo poloti kuze tulina tuweeyo poloti emu bazimbireko omuntu oyo enju so kati essimu gyensembe y'okufuna ankubire naŋŋamba tasobola kubeera mu bintu ng'omwana avuma taata we
n'agamba naye asobola okuwa mukadde poloti singa bana bamutuusizaako omutuufu gubagala okuzimbira gubagala okuzimbira wa muntu wani simumanyi era simulaba nko saagala kwewayiriza wabula mpulira baga nti bamuyita maama ani focus erinnya lineerabidde bagala kuzimbira mukyala alabika ali mu mbeera si nnungi so waddo ne kampuni endala era nga Mr. Nambe musijja kujja atuukiriza ano mannya yagifunidde mutabani w'oyo ne Shira Price ng'oyagala kubasayininga abantu babiri b'ambasada ba kampuni era ng'eriko akasente otusembyeyo okugala Nambeemu musajja wakubidde n'amugamba toleeta bantu abo kikini sikyamwetaaga olw'ensonga nalabye ate akuvuma ate gwe wakuyisizaamu amaaso baadde balina omulimu nga gwe Dubai ng'era babatwala abantu basatu ye taata we ne Shira Price nga guliko emitwalo ng'ebiri era ngwadde gwayitidde mu Nambeemu kampuni bamukubidde babikansolinze nadde njogerako ne Kabaata jjo kuba Kabaata ono yaŋŋambye ediyo njuwe Kabaata naŋŋamba naye abantu bonna bakansolinze ebintu bya Chicken so nti ekintu kyeyakoze twali tubyogera nadde njoga ne Focus wano naŋŋamba oyo nno mwakyali ekintu kyali mukola kigenda kumukosa nga nze Focus mukanya so kati ebintu kyomanya nti bikyatandika butandisi ne brand zalina zadde yakolamu nga ambasada ziyinza okumuvaako ate ekintu ekitandibadde kituufu wabula nja kusinziira wano ntegeeze abalabi baffe bonna ogenda okulabira vidiyo eno oba ku YouTube oba ku TikTok oba wonna abakyaza omwana ono n'avuma taata we oba n'avula taata we kimukola kikyamu kubanga nkakasa namwe muyina abaana naffe tulina emikutu era tulina amasimu tuyinza okubanga tetwenkanankana mmwe maanyi naye naffe singa tunaafunayo ku era mu famire zammwe temuyomba era temugenda ku poliisi temugenda ku poliisi ng'olabye mukazi w'omufunye ng'ali mu kutemako ebigambo temuyomba mukkirize kubanga mu ssaawa yaleero muli kumunoonya kontenti naye muli ku linnya lya Nambeemu mwonoona olw'okuba nti mu omwana abawa kontenti naye ku linnya lya Nambeemu mulyonoona Nambeemu ono sirudde nnyo naye ebbanga ddene naye ayina ensobi ze nga ye ng'omuntu nazo njazoogerako naye taata tetasobola kwekana mwana tekisoboka kubanga Chicken katuze walemeka kalyango Chicken yali aleka taata n'awa sipiiki ye nga wajagadde n'emaana eggwa Chicken yamuwandiikira nti atogenda kwogera bino n'abaana akwalakazano n'agamba ebigambo bya taata bya mukadde wange siyinza kubiddamu ebyo bigambo bye nga ye muzadde wange naye nze ebigambo byange bassebo ne bannyabo mbeebaza okujja okumpagira mwebalire ddala neera ekinyambaza bino nali nafuna obutaka negundi ye Rwanda olw'ensonga naye nabo nabeetondera naye ekikola ky'okukwata akazindaalo taatawo n'okamusikako ku mukolo gwe wategese abantu abangi abazze ku lulwo obalage ne taata mu butongole ekintu ekyo Chicken wano kiyinza obutamu affekitinga olwokuba kati alina amaanyi naye gye banajja kumudda naye ng'azadde kigenda kumunyigiriza naye nze mbasaba musobola okukola ebintu bingi temukyaza mwana oyo nga voola taata kale oba bamukyazizza emboozi ezivoola twalizirese kyammanyi ku bintu ebirala nammwe muyina abantu era waliwo omuntu gubakwatako n'olumwa era tujja kusokola ku bantu bammwe kubanga musiimu abatuukiridde tujja kutandika okusokola abantu bammwe temutuukiridde kati abamu bakitaddemu feeling olwokuba nti batukwata ku interview nabo ne tugaana walikubanze kasooka bitandika nina ba YouTube bankubira abo kati ndowooza baweze ne 10 n'abamu nze nga mbadde sibamanyi nga mbalaba naye nga sibira nasobola okukuca ku makyanga neetaaga noga nze Focus obadde ngamba yandi kakati yatwogere ku nsonga za Chicken ne taata we noga lujje bibadde bitambula nga baleta onkubira n'omugamba sijja kusobola era za interview nakoze wanna mukasa newana ate kali ngera sinza gaana n'ekiba ki naye nga okuva ku mukolo gwaggwa
maama yajja ku TikTok okwo n'afuuka naye ekizibu. Era kyemala eno okugamba nti maama naye singa akyasirise because buli wa omuntu wavaayo n'abaako kyayogera ne maama nazza. Tekigenda naye kubeera ngenda kunena kasero gy'akolera nembuuzabuuza ku baneiba be abamwetoolodde. Simanyi biyinza okuba nga bya bizinensi nga omanyi bizinensi naye naye amawulire agamwetoolodde si malungi okusaako di ku baneiba be nadde njogera nabo naye amawulire agamwetoolodde si malungi. Naye maama njagala kukutegeeza osobola okusigala mu bizinensi yo era ne tukulanga buli kimu tujja kukulangira bwereere bizinensi egende mu maaso. Ekisooka kya byonna nja kusaba abantu bajja kuba vidiyo eno mbadde nkuwa amagezi ga bwereere ffe nga ffe abalala osobola okutulumba abali mwensa naye Edimezaya mwesonyiwe kuba agenda kukozesa ensobi. Lwaki? Andi ensobi gyagenda okumukozesa. Edimezaya yavuddeyo n'agamba taata wa Chicken si yamuzaala n'awa n'ensonga ze kumanya n'agamba ono Esaka Nsuubuga oli Anthony Simanyani Katongole ono wante oli wa Mamba. Kisoboka omwana asobola okukula ne maama we n'omutuuma erinnya eddala. Kituufu nnyo. Omwana asobola okukolera awantu wonna n'omutuuma erinnya eddala naye ng'ono yamuzaala. Era kisoboka okuba nga Nambe Musi yazaala ani? Chicken. Kaakati essaawa ya leero maama bw'oba omanyi nti gw'ozaala Chicken nga ne Nambe mu yamuzaala simanyi Edimezaya oyagala kukakasa waaki okuggyako ng'otugamba mubadde mutankana otankana omwana wo naawe oyagala kumanya mwana wo. Naye ekibanga si kyekyo abalala bonna balippire naye nze nkwata amagezi ga bwereere. Mezaya Edi amuleke akusinga amagezi ku intaneti muganda wange oyo okuwulira mazima simuwaana kubanga nze Mezaya ku intaneti kuno twamusanga automatically era akyaliko n'oyo pengepenge bangi abazze ne babalekawo. Kati pengepenge luli yalinga agiraagiramu n'aswishinga n'asala nadde eno mu nuupu ali alizoning capacity ye okuva yajja eno ayinza okuba nkale luli yayogeranga ebibi kakati ate omuntu amuwuliriza automatically. Kati Edimezaya oyo agenda kukozesa ensobi nkulayirira maama wa Chicken. Ensobi gyagenda okukozesa yeeno wagabi banaddewo $10,000 omusayire ne tikiti ajje akome wano e Uganda bagende ku DNA bagenda kugikola kwani taata aliwa kubanga gwo mwennyini gwo manyi wazaala omwana wo. Kigambo kyabadde kimu omwana wa Nambemu nekigwa kuba akola video nga kuba babazadde tebannakayanirako nti omwana si wange oli si wange. Naye Edimezaya agenda kukuwaayira agenda kufunako ebintu ebituufu azimbire okwo ogenda kujja mu kamera okaabe ate okyafunye ekyasobola nakutandika kuvuma abaana naye bukakasa bagenda kukuwa bwekyeyongera maaso mwannyina zibagenda kukuwa tosukka wiiki ewedde enkulayira togisukka singa osigala olemezamu bwoti toyinza kusukka wiiki wedde akawunti ojja gikulozinga eno giwazze biralamu eno gyewazze biralamu tulina naffe tulina abaana naffe naye twasobola tubateeka ebbali. Maama lekerawo okuvuula bbaawo gw'oyita Mr. Nambemu nga mwakera ku makya mubiri ne musharinga entuuyo zammwe nga muli mu buliri aba babiri n'ofuna ezize naye n'afuna ezizo yajjamu n'akawale nga teri ya mukasi n'ojjamu akapale notagenda mu kinaabiro wabula yeyambula tegenda kuyingira kinaabiro gwayingira buliri ne mujjamu essaawa ya leero omwana ono afuuse pulobulemu eri eggwanga. Eyo message maama njagadde eyo giyiseewo kubanga ebyaddala nalabye reasoning capacity yo ku internet kuno nafu nnyo eri down tosobola kuzoninga n'abantu bali kuno. Abantu bangi bakyakuwadde chance naye wanaliko kulizoninga kubanga kulikawo ne tumanyi nga boogera bafulanka ntambi gye bali basholomu gye bali bakasire gye bali wali anko sendi nga bwanajja nga obiga byagenda okwogera tebigenda kuvoola nga kuvuma wabula nga awa amazima
abonge bakubeereko sofa ab'olubatu nkakasa bajja obana taliko kutematema Anko Seni nakufunako bulungi bwati Anko Seni nakufunako bwati wano Shalomu nakufuna Ntambi nadda wali wano Ntambi nakubaka Kasirye nadda wali Kasirye nakwekiika ojjaka kasaba ky'amazzi gatambula ekiro nga twebaseka twali ageetaaga azo ojjaka kasaba ki mu bbala temubeera mu ssaawa kankubuulireyo bujjo sikyegerereza twali balebeera mu ssaawa gojjo jindaga kajja kuba akyali awo focus muno mabula ebyokuwandiika ambulega article kalamba akateeke wali kyokka Uganda tulina babloga bangi nkumenyeddeko ab'olubatu nga mulimu n'abagenda okujja mu byabo ababale nkumenyeddeko ab'olubatu kakati abo banaamala kati nkumenyedde abali mu Uganda kati waliwo abali ebweru wali abaana baligo suspect tebanakujja basirise wali abaana nga lwakuba kati tajja kujja waliwo balista timo bakyasirise waliyo n'abalala abalina entegera yabwe nga bakazi banno ojja kubalaba so kati mu byonna mbadde nkusaba wolabira vidiyo eno omwaguteekeko ejjirita duka misinde ove ku internet ojje ku internet ng'olanga toyizo simanyi bigundi bikoma bya kindi ebyo pipe tugenda kuwagira internet gireke nagalango tugenda kakuba obwerere naye nkulayira kwa lero yakakola videos bbiri nga ziri ku Edmezaya kati Edmezaya agenda kukolera live ya sawa namba kuba obudde abulina naye nkulayirira eizo ogenda kaaba okakutula ebintu bya layisi oba ogenda kugoba abakozi mu dduuka andi kati labayo Mezaya yayogera ku kigambo ku mugenzi yakafo wano jjo ng'ebyaddala bwino mulina ojegeera bwino wamugemanga mulina from A to start because omugemo mumanyi twasulanga awo kayumba bamuyita aji wansi awo ngo walutaya we yabeeranga wansi kakati bene nabyogera nendabanga mulimu ebituufu nendabamu n'ebikyapa ne saavaayo namusanko neku live n'ayagala okunsomooza ne mugamba Mezaya buli kyewayogera kituufu anti Mezaya nze ndi mwogezi toyinza kuteekana mama wa chicken era oteekayo n'omuteeka n'osobola okumulizoninga n'akaaba kakati ate nze sobola kugana ne Mezaya era embeera ku live ye eiza mpuliriza nempasa bumishoni yange nentambula n'engendo naye olw'okuba nti mu mulimo guno ba genius balina experience tukakasa nti asobola okukozesa ensobi ekyo kituufu so kati maama nkutadde chicken sembera kumpi chicken funa akatebe kuba sina tuwa kumuzaala asinze ku Derek muto wange chicken njja kutwala omukisa okukutegeeza kyokimanyi bulungi mu bantu abali mu industry wano nze omukata kuyinako mutawaana era nze omukubasinga okwagaliza kubanga ne shoyo nkakasa nga ntya Katonda nze nasobola okuwa idea kuba namukubira simu nga twakava mu anniversary yaffe ne muganga ngenda kukola shoyo ne kaseka ne kagagonoonya ekifo ngenda kukutegekera show kitegeeza mwagaliza ng'omwana afuna abe nayo kyezimba chicken essaawa ya leero mukama ku blessings oyina amaanyi ofuna ebintu ebyenjawulo abantu boolanga agatafunika nno nkulayirira singa tovaayo n'okola vidiyo nga weetondera taatawo webadde ojja omwogerako oyinza obutamalako guno omwezi ng'oli waggulu bagenda kukuwaga bakole ki bakunuunemu akantu bakasita abo bagenda kwesala ekyo kyenjagala omanye bakuwaga baagala likes na views ate era njala tunulira abantu abakuwaga abakolako interview bazze interview zaabwe ziri zitya zigattako oba tezigattako bulova ku interview zaabwe oyinayo ambassador kuba nagamba nkulabye wa focus jangu nkuwa omulimu gundi osobola okukola interview nga gyobadde ng'oyogera ebigambo ebyekisiro bibadde birungi nnyo byobeera musimanyi ebyamabina ebyo bibadde birungi nnyo era kyebadde zijja kutambula
aye ekintu ekiyitibwa omuzadde chicken kubanga mu bigambo byo gwavaayo nogaa nti ono taatawo nga tewali amukase nga tewali akukasa era kakasa interviews nagira nasobola kulaba akasungo ga tumanyi taata wange tubalike nange namulaba omanyi taata wange yoli gaya wakola emboozi mugalo leka tumumanyi nga gwe ogamba abantu ono etaatawo nti namba emu ye taata wange abantu bonna ne bategeera nti Mr. namba emu yazaala chicken naye tewali muntu akubuuziza kwako focus tewali muntu akubuuzizza nti tubuulire taatawo kuba temwali mu kumanyagana bw'oba ng'olina chance ng'ewali otandisa ekintu kyo kino ekyokusolooza ssente ozimbire mu mukyalo wakwenya ennyumba munnange adagala kifulamu ebintu bingi because omuntu okuvaayo n'agaa nti tuyambe omuntu ono chicken obadde okoze ekintu ekibadde kyalemi ba tikitoka bonna nga wafunye idea ennungi newandisitudde ennyumba neekomanga wano waggulu nogaba bannange nemeredde kubanga abantu bangi ennyumba zitulemye okuzimba ffe tukusinga obukulu zatulemerera era gwe omwana omulogera kuwa respect nti bw'aba asobodde okusima omusingi n'agituusaako madirisa abalala mutandikira kyo obadde ogalafuna ensawo za sementi nga 10 eno otwalayo 5 newuwo 5 naye buli kimu oli mu kukitta busi mbadde nkusaba muto wange onaaba mukama akuseeko omukisa nyina ebyokwogerako bingi n'olwokuba nti oli mwana mba sagala kuyisa mu kamera mbanja nenkusaba tuwano mukama wanabako yonala vidiyo eno mbadde nkusaba okoleyo vidiyo ku kyalo kyobadde ozza weetoleranga nga bwe yavaayo neyeetonda ku biri because ate biri nze ndaa ku muzadde biri mayina nnyo okusinga ku muzadde biri oddemu weetondere taatawo ekyo kiggwe Mr. namba emu muganda wange bazadde bunnange otukola omulimu ogumu mbadde nkusaba obanga aliwo obutakkanya mu famire yangu obutereze ng'obudde bukyali ng'omusajja era naawe nkusaba toddamu kukola interview yonna ng'oyogera ku mwana wo toddamu kukola interview yonna ng'oyogera ku mwana wo toddamu kukola interview yonna ng'oyogera ku mukyala kola interview oyogere ku bintu ebirala ebiri mu ggwanga interview badde ojjanga ebintu interview z'omwana ziveeko okubanga omwana alabika ku mukolo yakufuna bubi ku bigambo byewayogera oba sibi yali asuubira okwogera era asuubira gwobyogere so naawe wesonyiwe interview musigaze famire muzijje mu kamera muziteeke ebbali abo tetubamaliriza kale ndowooza omukulu Devcom ensonga agisensudde bulungi owaayi nalabyeko akaka miliyoni 10 ze bawadde Shira Price bazimuweredde awo nabe muyazireese nabe muyazireese ennyini omukulu Amini Musoke omugagga gwe tukyalinawo sofa oluvannyuma lw'okuba nti sho yakoleddwa Shira ntafuna mugabo gwe Amini Musoke naye nga Shira teyafuna mugabo ne chicken yagambye wakasuku nti yadagala kumwayo miliyoni mmeka naziyo ne mukasawo kigamba nti chicken sho yaliye yali yababiri ate kubeera bye bino ebyayombya ani Brunoke ne ani ne Crystal Panda Crystal Panda yakotegeka kintu kye olw'okuba yakozesa erinnya bwenja nenkozesa erinnya nti Devcom nga tubadde ffenna tukozesa erinnya Devcom naye nga buli kintu nze nkitadde mutekitegeeza nti show naawe tekitegeeza nti kwoli naye nfunayo percentage which is okay era percentage akakadde baakamuwa kali kamala tomanya ebya show Devcom olibimanyi wali otegese ku show omanyi nti osobola oteeka show abantu ne balaba ng'ofunye obukadde n'obukadde naye nga gwe ogira bwoti mu nsawo ng'olaba gwobi amalibu g'olina naye zayogerako ne chicken nga show yakagula ku lwali lwa Mandoba ye mwennyini nga wano twali awo wansi ewajalona wennyini n'agamba yatunda tebo 50 ze miliyoni ameka 5 n'agamba yatunda tikiti ez'emitwalo 5 nnyingi n'ez'ebiri ebiri sente nnyingi ababadde ku show bagambye tebo ye
yaleka ecupa y'amazzi emu neya soda emu bane kirala kibazibazeemu ssente nga teboye yazzanko omutwalo gumu mu kakaaga ebyokunywa ebyalingako ekifo ayinza okubanga ekifo bakimuseera yafuna kyabwereere buli kimu yafuna kyabwereere naye ye nga kikini nga ye omuntu alabika mugumu ku ssente so mukono gukambira omukulu Amini Musoke weyalabye embeera nga eri bwetyo nakubira namba emu namugamba oyo yamuweyo miliyoni 10 kubanga kikini yagamba yasigaze miliyoni ameka 2 kitegeeza babagaba ne miliyoni 10 omukulu Amini Musoke nagamba ono kamuweyo miliyoni 10 ave mu kintu ekyo nalabyo omukyala Sina Price kiyakoze ekirungi yagambye agenda gabako miliyoni meka 5 naziwadde bagirls be naye asigaze 5 abadde bamulwanira ekyo wabanga yakikoze namwebaziza nnyo naye wano omukulu Amini Musoke nja kusaba omukyalo ono gwali bagala okuzimbira ennyumba bamuzimbire ennyumba kwa manyo obusobozi obulina ennyumba ezimbibwe ekiralo kive mu ddiro kitegeeza omukulu Amini yazze kujjawo olutalo wabadde wakati wa Saafuna nono ngenda kuwa agamba kati kubyawula oli kasigaze zaalina nawe nkuweeziza ove yazze kujjawo olutalo kyekituufu badde neebuuza namulayo Sina Price ng'agamba emiliyoni bagirls emiliyoni 10 bazituwadde era mwetaaga mujje 5 nzibawe nange nsigaze era yabawadde bagirls yazibawadde alabika yabawadde kubanga yabawadde omukulu nga omukyalo oyo nga naye yeebale because kati bakubanga bakawadde omuntu omu gwe mmanyi zibaye teziyita nange siina gwempa nange siina gwempa olunaku lwali